naye kye mulina okukola kwe kuguma, mulina kuguma bugumi. Mukama yateekateeka ate era Mukama yakola ki? Yajjawo atwala abantu be gye ffe tetuyinza kusalawo n'ogamba nti awanze nsazeewo nedda kuba si ffe twereeta. Era ye yatuleeta mu nsi yakola ki? Yamanyi gye tulaga, yatutegekera engendo zaffe. Tuyanza nnyo Pastor. Amiina. Abakungubazi bannaffe abali eyo njala tusa okusima kwammwe okuva mwawulidde enduulu nga mukyala wange amaze okunfaako ne mudduka jambwa ne mujja paka n'essaawa yakakati nga tugenda okumuziika nti weemuli ddala abatudde mu kidaala mwebale nnyo mwebali ddala abali eri mu kiyungu abali mu services emmere buli kimu tujja nga kitusyako bulungi. Naye akadde kano katukaweeyo eri pastor abuulire ekigambo ate n'oluvannyuma tujja kugenda mu bubaka obunaddako paka tunaagenda okuziika. Neeyanziza nnyo nze nga Ssemwandu tuuse okusanyu lyange eri mwenna abambeereddewo mu bukadde nga kano. Neeyanzeege abakungubazi kitalo nnyo naye mbeere bagumu. Kitalo ekya maama naye beera mugumu. Entambula zaffe bwe zityo bwe zibeera mu nsi. Tuli bayise buyise, tuli mu lugendo tutambula ne tugenda mu lugendo oluusi gye tuba tutakola ki, gye tuba tutamanyi, naye nga tulina okugenda oba oyagala oba toyagala. Lino teriringa mukolo mulala nti onootumayo omuntu akubeererewo nti gundi omukolo ogwo sijja gubeerako, nyamba ogende ombeerereyo. Guno gwe gwogenda naye ogenza otya? Weteeseteese. Ffe obulokole butugamba nti tokaabira afudde, weekaabire. Gwe kennyini weteeseteese. Bw'oba teweeteeseteese yessaawa buli lw'otunula ku mbeera bweti ojjukire naawe olugendo lwe lumu ogenda ddukwata, naye ogenda ddukwata otya? Kyova olaba nti ffe mu nsi tuvaamu nga tunaabye. Munaabe mutukule, mugende nga mutukudde eri Mukama abalinze abateekedde. Obwo bulokole butuga. Aleluya. Amiina. Nti ebibi by'okoze ffenna tuli bantu, obikola naye byenenye. Obudde tomanya leero oba nkya oba luli, essaawa yonna olina kubeera nga weeteeseteese. Munnaffe agalamidde awo, maama munnaye Mukama akusaasire akusonyiwe byobadde tonnamaliriza. Abadde ajjanga n'aŋŋamba nti nno tusabeko, nange nga bwe mugamba nti ye ne kino kimalirize. Abantu bagenda n'amabanja, tagenze na bbanja. Okujjako ng'oli anaakaayana bukaayanyi naye tagenze na bbanja. Abantu bagenda n'emitima emibi, tagenze na mutima mubi. Era obulokole abadde atandise obutuulamu obulungi nga talina muntu gwalinako kkonda. Kubanga ne mwami Nsubuga yamuyita, yagendayo wa mwami Nsubuga, twagenda fembi n'amwetondera n'amugamba munnaye onsonyiwe byonna bye nasobya nakusobya, naye nalina omusajja nga siyinza kubaagala mwembi, n'ensalawo gwe nkuleke nsigaze omwami wange. Era n'amuleka, n'oli n'akikkiriza nti yamuleka. Okwo kwe kwenenya okulungi mu nsi, n'ovaamu nga toyina kkonda, toyina bbala. Ekizibu simanyi oba Nantume yaleka akugambye nti ono si ye taatawo. Ekyo nno kibadde kimutawaanya, yali abadde amaze okugamba nti n'omwana si wuwo. Ng'ani atali wange? Oyo Nantume. Ate si wange ono? Yagamba Nantume. Tubadde tutuulanga tusaba era nga ali mu nteekateeka nga mugamba kyogere kizitowa naye kikole ki kyogere. Nantume nga si waani, nga si wuwo. Naawe obadde okimanyi? Teyakyogera. Kati nawe okoze bubi okugamba okugenda ate nga Nantume tomubuulidde, naye ng'ate omulese awakyamu. Kati era olina kusala magezi onoonye taatawe. Nga ntaatawe oyo tamanyi ate nange teyamumbuulira, naye nga kyekituufu yakingamba nti Nantume si wuwo. Aleluya. Ozze kusaba ozze kukola ki? Obulokole